Bakansala abakyala okuva mu disitulikiti y'Erweru bakubaganya ebikonde ng'ente bivudde ku omu okulemera akazindaalo bwe badde bakuza olunaku lw'abakyala lwe bali ku kisaawe kya Bombo Meya Primary School. Zena Nasulu kwotadde Jimiya Nankanje bataasiddwa oluvannyuma Jimiya okulwanira akazindaalo ekijizwena mu mbeera ne bagugana Malaka bano bataasiddwa abasirikale abakyala kwotadde n'abantu. Omubaka omukyala w'Erweru Lidia Nakata asinzidde n'asaba abaami okuyisa abakyala baabwe kyenkanye. Tufeeyo nnyo ku kitonde kye bayita omukyala n'omwana waffe ow'omuwala. Njagala kukwatagana n'abakulembeze abali wano. Njagala kulaba ng'omukyala alina kasente kaasiba wano ku gomesi ye. Era bamaama bano bonna mbasuubiza kapita mugwe ensimbi gazigga gy'oli mbazimbire abalundireko ebyennyanja ebyo. Yo polisi erukungiri ng'eduumirwa RPC mu Kigeze Ashirafu Kyemongezi eremesezza mu FDC beti muzanire okwaniririzibwa mu kitiibwa oluvannyuma lw'okuwangula omusango mu kkooti ejulirwamu. Omusango gwasalibwa ku Lwokuna nga yawangula munna NRM Winnie Masiko. So grateful and so happy and thank everybody, especially the people who are with me here. I thank the people for the prayers. Polisi ekedde kwetawula mu kibuga kyonna ng'abaaza buli omu. Muzannya tebamuganyiza kuyita mu kibuga kati abamuggyemu ne bamuyisa ku mabbali g'ekibuga okutuuka ewuwe wabula okumpi n'amaka g'abantu bakuŋŋaanye ne babuukira waggulu n'okuzina. Masitula Navuga ne Ali Wase bakusakidde eggulu eno lwa Bukedde TV.